إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Twamaliriza ekikolo ekisooka mu kitabu kyaffe kino ekyekitiibwa usulu ad-da'wati as-salafiyya ekya al-allama Abdussalam ibn Barjas al-Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasi'a. Era mu kiseera kino tugenda butereevu ku kikolo ekyokubiri. Naam, Sheikh Kitiibwa Ssebo. أغاميتي قال المصنف رحمة الله عليه الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام. أغامي الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام. هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس كما استطاع المسلم إلى ذلك، وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. فالنوافل والوتر وقيام الليل فالنوافل والوتر وقيام الليل والصيام التطوع والإنفاق ونحوه يحرص على القيام به. نعم. يقول أبو عبد الله عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه، أبو عبد الرحمن السلمي. نعم. حدثونا الذين كانوا يقرؤون القرآن يعني الصحابة أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. قال تعلمنا القرآن والعمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ekikolo ekyokubiri mu bikolo ebyaddawa as-salafiyya byatukuŋŋaanyiza Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. الحرص على التطبيق العملي للإسلام، okufaayo n'okuteekamu amaanyi n'obujjumbize mu kuteeka mu nkola obusiraamu byosomye, ilmu gyofunye, then n'ogiteeka mu nkola. Engeri gyabireseemu nnungi, engeri gyasengeseemu Sheikh ennungi, kuba ekikola ekisooka kyali kufaayo kuba nti onoonya ilmu ash-shar'i, kakati ogiteeka mu nkola. Endeeta gyagireseemu nnungi kubanga ilmu ye imaamu, al-amal abeera mugoberezi. Ate nga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi. Hadithi yani eyo? Hadithu Sheikh Abdul Fattah. Hadithi yani eyo? Hadithi Abu Huraira radiyallahu anhu. Innama ju'ila al-imaamu, imaamu tulina kumukola ki? Mugobera. Senga omukulembera hali amanyi awulama nti ni ssala ebanfu, bali imaamu Abu Hanifa rahimahullah alaba omuntu asooka imaamu essala ebanfu
kubanga agamba tosadde wekka ate togoberedde imaamu. Bakitegerekese, tosadde wekka ate wano ogamba ogobera imaamu naye ate tomugoberedde gw'omusooka ku biyungo. Kakati mubufunze kiffe kye twagala wano, barakallahu fiikum, nti ilmu imaamu okuteeka mu nkola mugoberezi. Kitegeeza okuteeka mu nkola kulina okugoberera ani? Imaamu ye ilmu. Togenda kukola nga tosomye. Era ye aya eri fabadaa, Sheikh ya commentingako Imaamu al-Bukhari naga fabadaa bil qawli, fabadaa bil ilmi qabla al qawli wal amal. Ku aya suratu Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Kakati olina okukimanya nti bw'omala okusoma ilmu ogitegedde ebibala byayo, thamaratul ilm. Senga bakubuuza ebibala bya ilmu, al-amalu bihi, ilmu eyo kubeera nti ogikolerako. Tekimala era oyo taba mumanyi, gwe baga nti alina irimu nnyingi naye nga tumulaba tagikola ki? Tagikolerako, ng'ali birala nnyo naye bamuwaana nti oyo kira. Ekyo basahaba tugenda laba wano nga si bwe baali. Kye baayiganga ekitono bakiteeka mu nkola. Yeyo embeera y'abasahaba bwe batyo bwe baaddiringana ilmu, baayiganga kye bayize n'okisanga mu buki mu bulamu bwabwe. Naye oli okumusitula ne bamuwaana oyo musajja irimu naye nga tetugiraba. Mathalan oba ziyinza okuba ngoye, waliwo mabegakawo gwe nalaba yagenda n'ayogera agamba maze emyaka 3 nga nnoonyereza ku hadithi ez'engoye, sina hadithi gy'oyinza kuleeta myaka 3 naye ng'engoye zikola ki? Ziri wansi zikweya. Kati oyo ebibala bya irimu tebibeerawo. Oba bagamba yasoma ebitabo bingi naye nga tugenda okulaba nga irimu tekola ki? Zenna gwe mmanyiiko bamumpaanira Saidi Zeye bweyogerere aliwo erimu ku masomero. Nasooka ne mulaba twasinga n'okusomera eryo nga nsomesaawo. Nze nali simanyi nti musiraamu kyekituufu. Naye lumu neewuunya, nina embeera gye namulayo nembuuza omukuba wali musajja bulijjo musiraamu. Namulanga namutwamindikako mu sitaafu ki nga simanyi nti musiraamu. Namwekanga nangamba oyo seeka be basooka okufuluma e Madiina mu gy'ekinaana. Obadde omanyi nti nze nali mbusabusa nti nga simanyi nti oba namuki musiraamu, embeera ze bweba nnyambala ilmu nga temukola ki? Omusiraamu nga nti abo seeka abasooka okufuluma mu gy'ekinaana eyo e Madiina. Naye nga wallahi ekifaananyi kye ne bw'omulaba otya mathalan bakujjukiza bano abayimbi ab'enviiri abo nga bakujjukiza, kubanga mulimu abantu nga bw'oba omutundeko oti alina kyakujjukiza, asobola okukujjukiza okutendeeza Allah. Mulimu abantu we batyo nga mundabika ye nga ekyogera ku Imaamu Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, Sheikh wa Imaamu Shafi'i Muhammad bin Idris, kana idha marra binnas dhakaru Allah. Bwe yayitanga ku bantu nga batendeeza Allah, abajjukiza Allah. Kyekituufu waliyo omuntu gw'otunuulira nga naye bw'omulaba bulabye ojjukira abayimbi, alina bakujjukiza bano aboononefu. Ennaku zino ekibinja ky'abantu be basitula ne babayita baserebu zulman wa udwanan. Abantu aboononefu ate bo ne babasitula mu society kubalaga nti baki banene. Kakati mu bikolo ebya daawa ey'obusalafu ye muntu okuba nti bw'aba asomye kituufu ne batugamba be basheekha ab'e Madiina mu gy'ekinaana nga naffe tukiraba n'ogamba mashaallah. Asomye hadithi nga bw'agambye emyaka mingi ez'engoye, tulabe tatbiiki al-amali ng'engoye zeezo. Asomye nabbi yali bwati naye tugamba ne batuwa ebitendo by'ebinene, oyo w'amaanyi alina diguli bwete, alina diguli mu kino, dokita wama si dokita wa ggwanga wabula dokita wansi yonna, naye nga tugenda okulaba mu kuteeka mu nkola nga bw'olabeera mu kibinja ky'abasuufi gwe bawaana seeka waabwe wali tasaala, babeera awo n'atuulaawo ne bagamba nti oyo wali asaalira na Makka. Ne bagambako nti waliwo n'amasala ge baleeta nga babuuza abo nti Kaaba bw'eba egenza okwetooloola seeka waabwe oyo wali tutunulawa. Kati ne baawukana nga bamu bagamba tusigala tutunula Makka kuba Kaaba ejja kumala ekomewo. Abeera awo ye tasaala nga Kaaba ejja omwetuli ye teyeetoola Kaaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam
tumanye emirundi yetoola Kaaba ne batulaga butya bwe yetoola Kaaba ne bagamba nti ono sekeddaali yatuukako takyetaaga kwetoola Kaaba wabula Kaaba yemwetoloola. Kati nga amasala ge baleeta ago nti Kaaba bwebezza okwetoloola shekhe tutunulawa ababudde bagamba tutunula gyeri kubejja kumaledde aba ne bagamba la tunoonya gyeraze shekhe gyali gyetulina naffe olwokola tubadde tukyatunulawo Makka gyeri ikhtalafu masala ikhtilafia kakati tekisoboka kubanga oyo kyaliko obwo busalafu tekisoboka kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ilmu eyo gye yalina yagiteeka muki nkola ne bamulabanga ne yeetoola Kaaba sallallahu alaihi wasallam. Kati kijja kityono tugamba mbu naye wali alina ebitero ng'ate ye bagamba teetoola Kaaba wabula Kaaba yemukola ki yemwetoloola tasaala abeeraawo ne batuulaawo ne bazi ne bagamba nti oyo wali ali ku ddala bwe riti tekisoboka kubanga oyo alina kyali alina kyazitowa mu ddiini entuufu obusalafu obutuufu tulaba tatbiiki okussa muki mu nkola kyonna kyoyize mpola naam sinti irimu ena tugimala wabula buli kyogenda oyiga noga ddiini bweti bwetulagira noteeka muki noteeka mu nkola fahatha alhirs yani shekhi naam waliwo abantu bo nga bagamba nti Kaaba eva weeri e Makka wali netambula negenda webali nebeetoloola. Abamu no bagamba nti bo ejja webali ne basooka ne bagyetoloola abalala eddaala lisingawo kaawo ate Kaaba nebeera nga yo yebeetoloola. Akabinja k'ababuze bazanaadika abakaafu ab'olulango. Naam shekhe. Idhan ko kikolo kye tuliko barakallahu fikum twagala kisooke kitegeereke nga tetunnayingira mu bigambo bya shekhe kwe kuba nti omaze okusoma olina okuteeka muki mu nkola bibibala byayirimu wabula ibala si kwenyumiriza omuntu oyo alina empapula z'amaanyi alina kyonna la bw'oba omaze okusoma ilimu eyo gy'ofunye si yakweyogerako bweyogezi wabula bw'otakola bw'otyo ilimu eba egenda kufuukira ekizibu. Yauma alqiyama mumanye eri hadithi Abu Huraira yazirika mirundi 3 hadithi awwal man tusaaru bihim annar abagenda okusooka okuteekebwayo omuliro bali omusajja omumanyi yatuuka n'okwogera ebigambo naga wa alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadi alwathani n'omusajja omumanyi yasoma irimu naye nga teyagikolerako yali yakwenyumyako bantu mumutegeera teyagikolerako teri mu bulamu bwe bagenda mubonereza nga tebannabonereza n'abo abasinza amasanamu. Eyo hadithi ekulaga awwal man tusaaru bihim annar Huraira yazirikanga agenda okugyogera naddengo mirundi 3 naye mu bantu abo ab'emiteeko egy'esatu asooka ye muntu eyasoma irimu n'akuguka nakino yaye n'asoma Qur'an qari bagenda muleeta yawma alqiyama bamubuuza hate agambe nasoma kulu Allah subhanahu wa ta'ala nenjiga irimu nesoma Qur'an bamuge kadhabta olimbye laya bal ta'allamta liyuqalu alim wa qari wa qara'ta liyuqalu qari wasoma wayifuna irimu bagenti oyo musajja musoma Qur'an musajja mumanyi ayina irimu ali kuddala bweriti bamugambe ekyo bakyogera wakifuna kiwali onoonya Allah subhanahu wa ta'ala alagire bamutwale muki fayushabu ala wajhihi ila an-nar bagenda mutwala ninga bamutambuliza na kucyenyi basahaba bewunyako nti ono natambulira atya kucyenyi nabbi n'abalaga nti oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutambuliza kuki ku magulu era asobola bulungi omutambuliza kyenyi nga kitambula. Allah yagamba mu Qur'an yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar suratu sika Luqman suratu al-qamar sika Luqman yatujukiza. Idhan bano olaba embeera egenda okubeera guno mulimu munene ilmu ya beeyi ilmu nzito nera bagenda okubatwala kiki kino ekikolo tebakirina yali yakusoma busomi
kulaga nti banene bamanyi kufuna mpapula aveeyo empapula zirage empapula njeru naye ogiteeka mu nkola nga tekiriwo. Era Sheikh awo nyini naam bwe tugamba nti bwe tumala okusoma tulina okuteeka irimu mu nkola. Omuntu ayinza okulowooza nti kino kitegeeza nti tusooka kusoma nitumaliriza okusoma nomala okufuluma myaka 5 ne tufuluma ne tutandika okuteeka irimu muki ebintu byonoonekera eno ng'okyasoma. Bw'olaba ng'oli muyizi ng'osoma ekirevu ng'olina engeri gy'okibbirira ng'okyasoma. Kaya tosuubira nti bw'onaafuluma ebweru nti awo okikuze. Kitegereka bw'obeera ng'oli mu kusoma ng'engoye ziri awo tezitegerekeka bulungi ng'omanya nti ate bw'onaafuluma ebweru zigenda kweyongerako bweyongezi luddawa wansi n'ebirala bingi. Kakati irimu buli kintu ky'oyiga awo kikubanjiza okukiteeka muki okukiteeka mu nkola. Then bw'ofuluma ebweru kino ky'obadde ng'oli mu kusoma ogenda kufulumira ku istiqaama yennyini. Era abaana baasomanga emamulaka mu jamia mu holiday ne bajja nga tusanyuka okufa obufi, Shegundi yazze ng'omulabira ddala nti naddayo nga twesunga akomawo ddi oluwumulo olukola lutya oluddako naddayo. Yagendanga okufuluma fenna nga twaggwa ngambe ntya ng'emitima bulijjo gye mulinda. Ate omulala najja ne baga nti asoma Madiina ne baga nti ne Madiina basomesaayo obwalooya ng'endabika ye yalooya si ndabika yaki si ndabika ya seeka. Twaliko ku kisaawe nga tuddayo waliwo omusiraamu yali amperekeddeko nambuuza nti abo baseeka nga kikyeyewuunya nga balina bijjiini bye bambadde empale ziri eno wansi ez'abaniga naye nga beba abagenda okusoma ki abagenda okusoma ilimu abafaanako bwe batyo. Kati kiba kirwadde kinene namusha genda masha. Idhan barakallahu fikum. Ensonga eno etegereke bulungi nti olumala okusoma ebibala bya irimu giteeka muki mukola. Sheikh atongedde faida nungi tutegeera mu kino nti nja kumala kusoma myaka 10 bwe naba nzizeyo olontandike oyigayo kyoyize ekyo kyennyini olwaleero nekigenda mu bulamu bwo nekigenda mu nkola nga bwe yakulagira Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Tuyina kye twayogedde nti okuteeka mu nkolani mugoberezi tukyetegereza bulungi kyanukula ki nti senga okola bukozi ngo tokolera ku ilmu kyanukula bana bid'a na mulaini ki mulaini okuba nti ebyo bakola babikolera watali kumanya babikolera ku jahal omugoberezi ne bateekamu amaanyi n'akola naye nga byakola tebizimbiddwa ku ki ku ilmu. Imaamu si akulembeza. Tulina okulembeza imaamu ya ilmu era n'ekitabo ekirungi Sheikh engeri yakisengekamu nnungi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bwe yali akitandika agamba i'lamu rahimakallah annahu yajibu alayna naam ta'allum 4 masail al-ula العلم الثانية العمل به مؤدى ينونجي بويتو علم ekyokubiri ebere amalu bihi. Kati okufaayo ko wano Sheikh akulaga kulina okubeerawo n'ofaayo n'okuba okulunka n'okuteeka mu nkola. Mathala ekisooka ebyetteeka mu ddiini ya Allah tabaaraka wa ta'ala ka salawat al-khams kiba kibi nnyo okuba nti omuntu ddala bagamba nti asome irimu ategedde obulungi bw'essala naye nga talabikako muki talabikako mu masjidi ssala oyo bw'atyo ne bwaba ayimba obusalafu kini nga tomulabako mu mbeera eyo manya obusalafu bwe bwa bulimba. Sheikh waffe ate Sheikh kiba kya bulabe nnyo olw'ensonga abantu ba bulijjo kiba kibasindiseemu entegeera egamba nti ebintu bino si bikulu nnyo kwegamba nibanga ebitalina reality ti ddala ddala baseekayo batutiisa ddala gyebiri kuba kati oyo bw'abanga yeetisse irimu ekwatagana ku muliro ekwatagana ku mitawaana gye entaana ekwatagana ku bbaliro ku siraato ku ki ate bwe tumulaba
teyoleseyo kabonero kakula konna nti ebintu ebyo abitya wabula tumulaba obulamu bwe mutebenkevu alinga nga aboononefu abaki abasigadde. Eyo ebeera dda awambi gyakola omuntu oyo okulaga abantu nti ebintu bino kale biyinza okuba naye bwe gubaayo omuliro si gwe mukambwe ennyo bwabayo bunoziwenta si byebigere so nga omuntu gyakoma okubeera nga kyagamba abantu mu bigambo bwe kuba kutya bamulaba yakulembeddemu yabasaaza n'asoma aya nga ziizo ogenda okukakkana nga akaabye gwali emabega obwongo bugamba ki abanga ekigambo kinene si bwe kiri olaba bakama baffe abamanyi oluwarabu kati obaawo ate kiki kyekimukaabiza si bwe kiri nga naawe eri weeraliikirira bw'obadde olina appointment y'obwononefu ekawungizi ng'ogisazaamu kubanga ku magaribi seeka akaabye puliddayo gekigambo naali olidde bulungi ng'okyusaamu awo naawe sheekhe ithan okuteeka muki mukola omusalafu abasomyera tetukoma kumulabira kuno tudda kugwa ne tunula kituufu naye ali atya. Era sheekhe waffe na Sheikh Sadiq bin Abdullah al-Hashimi omu ku basajja abanahadisi abanene alina ekintu kyeyatugamba nti mathalan oli azze gy'oli oli taata semaka ayagala omuwala oyagala okukakasiza ddala obusalafu bwe sooka otunulira embeera ezo mathalan ddayo wawangaalira olabe ku ssala ya subu yojje ali wa masjidi emuli awo wasula gyebali nga bagaseeka munene bw'aba yasomesezza omusomo gw'essala naye ng'ogenda otuuka waali ku kitundu wasula nga tebamulabako muki oyo nina gwe mmanyiko kweyo nga yatunze khutuba y'esswala mwenna muvaamu nga mukola ki mukaaba nga yogedde ku sswala naye bw'ogenda okulaba mu bulamu bw'esswala yagisaala ne boddayo buzzi gyasula tebamulabako mu muzikiti bo bakoma mulaba eno ne ku butambi seeka akaaba esswala naye boddayo ku kyalo esswala tebakola ki bwe kuba kusomesa mathalan nina seeka era gwe baŋŋambako nti yali musajja mukambwe n'asomesa omusomo gw'obwenzi n'aleeta kakati baabafuluma abakyala nga beebuuza seeka era mu misomo gyonna gwe gwalonze ng'abakyala eda abasinga bonna be yaperereza be kati nga bonna baavaamu beewuunya babuuza era mu misomo gyonna sheekha ogwakoze ki naye ng'agusomesa n'atuuka n'okukulukusa amaziga amazambire bakyewuunya ati n'emisonga zikyagenda mu maaso kute neeno ate bamula omusomo gwakola ki kakati lwakuba nti waliwo amasala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ge yaleeta oba tunaawamba bwe tunayingira amakulu nnyo sheekha naam tugaleete omuntu okubanga ye alina ezambi lyakola talina kukola ddaawa alinayo obukendeevu bwe nammwe muli kino ye talina kukola ddaawa kyo kituufu ddaawa okubanga nzijuvu erina kugamba athara erina ebibala netuka omuntu okulaba nga naawe oteekamu nkola naawe oli ku istiqaama eyo ennungi omuntu omubuulira engoye za nnabbi nga naawe akulaba ennyambala gyokoze gyoyambadde omubuulira sinza Allah subhanahu wa ta'ala sala nga naawe akulaba mu masajid ng'otendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ensonga yagireeta n'alaga nti ekituufu omuntu ne bw'abanga alina byakola ki yalina naye kyekya da'wa kirina osigalawo era naawe ekyokulabirako ne bwe bali ku tebo ejjuddeko omwenge abalina obbakolako da'wa nga naye nnyini alina kagiraasanya n'agamba naye Allah yaziyiza ki omwenge kuba bw'atakikola agenda kuba alina bibiri alina ezzambi ly'okukola ki eryokunywa ali ne ku ttebe ey'omwenge ate agenda kuba n'ezzambi eddala eryokuba nti taziyiza kyonoona ekyo oba kitegerekisa daawe ennungi kuba nti naawe oteeka mu nkola naye ate bw'obanga obalese bulesi boonoona n'osirika ate nakyo oba weetisse ekyokumeka ekyokubiri ekitegeeza nti singa omuntu aba alina obukendeevu bw'alina mu ddiini n'akujjukiza nti owange ekintu kyo ne bw'abanga naawe kennyini okimanyi nti akikola ki akikola
togamba nti ngate naawe kino okikola gusooka ofunye faida nti akujjukiza nti kino kikyamu then oluvannyuma olyoka omugane naye kati mubutuufu naawe nga bwokimanye nti kikyamu kitegerekese naye nga kubanga wali singa ozzaayo kiri ozizaayo mazima ozizaayo aya ozizaayo hadithi ekyo kyabulabe nnyo okuzzaayo obulungamu okusinga obukendeevu bwe nolwekyo ekyo sooka okikkirize kati omugende mubutuufu tolaba nti naawe kenyini oyamba ku bantu okubeera nga abakola ki kubanga endabikayo embeerayo wahakadha ekyo kikulu nnyo ekyokubiri ekiri ku kino abange Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nga nti laisa min shuruti madha alwilaya al-isma sitteeka okubeera nti omuntu okubeera mukwano gwa Allah nti alina kubeera nga mutuukirivu talina bukendeevu ekyo bw'onaanoonya ekyo togenda kufunayo gwojjako ddiini togenda kufunayo gwojjako ki naye singa omuntu abeera nga ajjuddeko obulungi n'ebifaanaganako bwe bityo obutonotono obw'obuntu omuntu bwasobola okugwamu ate ng'oyo afaanagana bw'abeera ng'omuntu ekiteeke mu bwongo bugambe bw'abeera ng'omwonoonifu oli ow'olulango tosobola kulayira nti tasobola kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ate ono omulongoofu gw'olaba nti ali nnyo ku nsonga zaaki manya nti bw'aba alina kyaguddemu nam yali okumpi n'okwenenyeza Allah okusinga ate oli omwonoonifu ow'olulango oba nedda tewaliwo ntegeera egamba nti baseeka abo temubalondoola nnyo bo balina zitawuba zaabwe balina ate ekyo nedda okuzanyira mu ddiini naye omuntu gwolaba nga ali sirias ku ddiini bw'aba alina kyaguddemu manya nti ate yali okumpi n'okubeera nti nagenda kwangu okujjukira yenenyeza Allah subhanahu okusinga bali bookakasa nabo basobola okwenenya nam ng'ate tebali ku mbeera efaanaganako bwetyo. Jazakallahu khairan. Barakallahu fika. Wa birrul walidain okuteeka mu nkola osomye obujulizi wa qada rabbuka tukwetaagisa ki kwebyo kubeera nti irimu ogirinawo omanye obujulizi ayati ennyingi ahadisi ennyingi ezoogera kuyisa obulungi abakadde tukusuubira nga ggwe ategede manhaji entuufu ey'abasalafu teeka mu nkola. Waliwo ekitabo ekirungi ekiyitibwa al adabu al mufrad kyani Sheikh Bilal ani ekiwandiika al adabu al mufrad Mashallah barakallahu fik. Sheikh Abdurrahman Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail al-Bukhari ekitabo ekyo Sheikh yali agenda ayogera ku adabu uina kweyisotya yatandika na birru al-umm bw'okibikula bwoti ng'agenda okwogera ku mpisa yatandika kwogera kwani amanyi baali bakikoonako bagamba nti empisa ezisooka oluvannyuma lw'empisa wakati waffe nani ni Allah n'omubaka era nabagambako nti bannaye abantu abasinga obusibufu bw'empisa abakiriko ne baddirwa bannaabwe bannabbidaa basibufu bw'empisa wadde bo beewaana naye nabbi bw'aba asobola okwogera ate ne bamuddamu mathala nabbi n'agamba wa kullu bid'atin dalaala bo ne bagamba nedda mawulidi malungi tulisa nabbi ayogera ate nabo bakola ki oba busibufu bwa mpisa wadde bo beewaana empisa naye ekituufu busibufu bwa mpisa obwo kakati mu bitonde oluvannyuma lw'omubaka alayhi salatu wassalam alina okusooka okuyisibwa obulungi yani kiba kibi nnyo maama nga akwevuma ngeno oba oluusi mikwano gyo ku mulimu bakwenyumirizaamu gy'owangayira naye nga maama adda wazze n'agamba bannaye Mungu yankola ki yampa olumbe lw'omwana kiba kibi eno yonna nga bakwenyumirizaamu naye nga maama akwe empisa ezisooka mu bantu bano betuli nabo maama era bwe yamala shekhe nazzaako ebyataata mu layini ennungi efaanako bwetyo abantu bewaka kiba kibi okuba nti abantu eno bakwenyumirizaamu naye nga ewaka beevuma kikye tutuddeko mbeera efaanako bwetyo okuba nti ogina wanahu dhalika kama yashmilu aidan alhirsu ala alamali bisunna kino kyetwogerako sunna ensomesa ya nabbi bwogitegeera tukusuubira okuba nga ekola ki eri mu bulamu bwo mu nnyambala mu nneeyisa ez'enjawulo n'okuzuukusa enkola eya nabbi sallallahu alaihi wasallama wakati w'abantu mastataa almuslimu ila dhalika sabila
mugezaako kwonna kwosobola buli kyotegeera kuba si byonna tubimalayo irimu yonna twagimalayo wabula buli kyetutegeerako ne tuteeka mu nkola kannawaafiri bw'otegeera ebintu ebyakyeyagalire gezaako okuba nti obiteeka mu nkola walwitir essala ya witir wa qiyami llaili kuyimirirako ekiro wa qiyami tatawu okuyimirira kwonna okutwalize wamu kwakyeyagalire wal infaq okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ونحوه أيضا يحرص على القيام به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي ويموم الجكرة نمشافايو تشيري صحابي أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يالي ويري كوبا خوارج النبي ريبورتنج وانا تنيميزا أغامبا حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن abali batusomesa Qur'ani ono tabi abali batusomesa Qur'ani basahaba agamba batubulira embeera gye batambuzanga mu dini yabwe yali yete dini yabwe basahaba abasalaf annahum kanu yastaqri'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam basomanga okuva eri nabbi ne batuula waali ne basoma fakanu idha ta'allamu 10 ayat bwe basomanga ayati 10 ne bazijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallama lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al'amal tebazisuulanga obusuuza okutuusa nga basoose ne baziteeka mu nkola aye gamba kino ne basooka baziteeka mu bulamu bwabwe bagenda ne bafuneyo meka 10 ne zijja ne zidda mu bulamu bwabwe fata'allamna alqur'ana wal amal jami'an basomanga qur'ani nga n'okuteeka mu nkola byonna bitambulira wamu kikira shekhe kyatugamba nti mathalan oli wano osomye nabbi yakola bwati kuteekera mu kusinti ajja kulinda kamalo kunganye mu myaka 5 mu maaso naffe tujja tandika ekirevu kanjira kati omanyi nkyali myaka bwe la wennyini awo noteeka mu ki noteeka mu nkola idhini subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh, inshallah tantira kusonga fudako. Barakallahu fiik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.